Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Omutima gwa bba gumwesiga so taabulwenga magoba. Amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu bwe. Anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Alinga amaato ag'abasuubuzi, emmere ye agiggya wala, era agolokoka nga bukyali bwakiro n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya n'agabira bawala be emirimu gyabwe. Alowooza ennimiro n'agigula, asimba olusuku olw'emizabbibu n'ebibala eby'emikono gye. Yeesiba n'amaanyi n'anyweza emikono gye. Alaba ng'obuguzi bwe bulimu ettunzi, ettabaaza ye tezikira kiro. Ateeka engalo ze ku muggo ogubaako ppamba, emikono gye ne gikwata akati akalanga. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, ntuuleeko. Twebaza Katonda kubanga atutuusizza ku nkomerero y'engero. Era tumwebaza olw'ebyo byonna by'atuyigirizza nga tuyita mu ngero zino. Kati olwaleero tuli mu ngero, erinnya lyange nze Joyce Kiggundu Nnaalongo. Olwaleero tuli mu ngero, essuula eya 31 nga tutandise n'olunyiriri olw'10. Jjo bwe twali tutunuulira, twalabanga omukazi jjo kyali kivume. Ndowooza nga tayiganga nakola ki, na ngeri gy'ayinza kwegenderezaamu okuva mu kintu ekyo. Omukyala yagamba omwana we weegendereze, ngero 3 olunyiriri olwokusatu. Yamugamba atya? Yamugamba yeegendereza abaki? Yeegendereza abakazi. Amaanyi go togamaliranga mu bakazi, ng'alabira ddala ekintu ekiri awo. Sanna ate mukyala ye yali ayogera ku ki? Ku mukazi. Naye ng'alabira ddala obubi obuli mu ki? Obuli mu mukyala. Naye Katonda wa kisa. Omukyalo n'atuuka eno wansi n'atugamba omukyala omwegendereza ani asobola okukola ki? Ani asobola okumulaba? Omukazi omwegendereza oyo. Kati wano mu ngero ssuula 31 olunyiriri olw'10 n'atandika okutubuulira omukyala omwegendereza afaanana atya. Embala z'omukazi omwegendereza zo ziruwa? Ate n'azikola ki? Azituwadde omukyala okubeera omwegendereza. Bw'obeera omwegendereza, Mukama agugattako omuwendo. Omuwendo gw'omukazi gw'omwegendereza agugeraageranyizza n'amayinja ag'omuwendo omungi. Omukazi omwegendereza asingira wala amayinja ag'omuwendo omuki? Ag'omuwendo omungi. Ye mukyala omwegendereza oyo. Naye omukyala oyinza kwegendereza otya? Bino babituwadde wano mu ngero. Mu ngero mu ssuula eya 31 okutandikira n'olunyiriri olw'10. Katutandikire wano ku lunyiriri olw'11. Nti omukazi omutima gwa bba gukola ki? Gumwesiga. Era aba wa mugaso gy'akola ki? Gy'ali. Ye mukyala tutandikidde waka. Omukyala omwegendereza omutima gwa bba gumwesiga. Ne bw'atambula, ne bw'akola ki? Bw'ayogera ekigambo agamba maama omukyala kyekyo kyakoze eki, kyagambye. Naye ebintu bino tulina okubitegeera nti bwe baba bayogera ku mukazi, naawe omusajja nga weekuba mu ki? Weekuba mu ttooki. Oyinza era baagamba mukazi. Kati nze ne bwe mmala geeyisa bwentyo kasita nze ndi muki? Ni musajja. Bw'otunuulira ebintu bino engero wano nga bagamba omukyala omwegendereza, omukyala yalabika ng'anyigirizibwa nnyo ba buli kimu nga bakitadde ku ye, buli kimu nga bakitadde ku ye. Naye n'obwegendereza yadde toli mukazi, naawe bukola ki? Naawe bukwetaagisa. Obwegendereza ng'oyogera yadde batugaye nga omutima gwa bba gumwesiga, tamuswaza, takola ki? Naye naawe oyinza okwogera ebintu laga bannange ono omusajja mu njogerayo, mu nneeyisa, ennyambala n'ebirala ebiringa ebyo, obuntu obutonotono obwo obwonoona ekitiibwa ky'omuntu. Kubanga oyinza okubeerawo naga oyo omukyala oba waani, kweganga taliimu bwegendereza bwonna.
obwegendereza bwonna nga takola ki nga tabulina. Wano mu ngero 12 olunyiriro lwokuna tulabe kyatugamba. Engero Sura ya 12 olunyiriro olwokuna. 12:4 wagamba nti omukazi eyeegendereza ngule eribba, naye aswaza kivundu mu magumba ge. Mwena tugambye webale nnyo ssebo. Mweno yange gye ninagambye omukazi eyeegendereza aleetera bba ekitiibwa, naye aswaza abanga kookolo mu magumba ga bba. Nabagambye nti ono mu ngero wano kugamba yayagala okuggyayo omukyala abeere wa kitiibwa nga mwegendereza nga taswaza naye ng'amugeraageranya kwani ku bba. Naye tuyinza obutatunuulira bba mwami yekka, kubanga mu maka tubeeramu n'abantu abalala. Oyinza okuba nga toyina mwami naye ng'oyina abaana, ng'oyina abazadde bo, era oyina okusigala nga weegendereza. Kubanga bagamba oyo omukazi omumanta ava atyo, ani amuzaala? Munaye bamuzaala wali wammanga, era tekyewuunyisa. Naye enneeyisa, enjogera, tuleme okufuukira abantu baffe kookolo mu magumba gaabwe, nga kwegamba nga bw'osituka okwogera nga oba agenda kwogera ki, bw'oyita waga oba leero kwegamba buli kiseera omuntu abeera ku bunkenke, naye tufube nnyo tulabe nti omukazi omwegendereza aleetera bba ekitiibwa. Mu kifo kya bba tuyinza okuteekawo abaana ekitiibwa, ne tuteekawo abazadde, kubanga waliwo omuntu gw'ogamba bannange neegomba nnyo okulaba ku bantu abakuza omukyalo ono. Ekyo tekiriba kitiibwa eri bazadde. Neegomba nnyo okulaba ku mukyala eyakuza abaana bano. Ekyo kiba kitiibwa. Oba okitadde, oba ogasse omuwendo ku ki, oba ogasse ekitiibwa ku baana bo, ku bazadde bo, n'ebirala ebiringa ebyo. Kaakati bwe tugendako mu ngero eno, mu ngero atandikidde ku 11 okutubuulira omukyala omwegendereza, olunyiriro lw'11 n'olw'12. Engero 11 sura ya 3 n'olw'12. Agaye nti omutima gwa bba gumwesiga so taabulwenga magoba. Olw'12 amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu bwe. Agambye omukazi omutima gwa bba gumwesiga era aba wa mugaso gy'ali. Waliyo omuntu nga si wa mugaso gy'oli, nga si wa mugaso n'akamu gy'oli, kwegamba ng'omweraliikirira bweraliikirizi, muwulira buwulizi ng'akonkona ku luggi n'ogamba bannaye mwenna mwekweke, oyo wa mugaso. Mumuwulira buwulizi nga banaba edda abaabanga n'obugaali, kengera oluvuga n'olaba kengera evuze, kwegamba obunkenke ne bubeera awo. Kati awo nagaye twetunuulire sayidi ne sayidi, kubanga wano baanyigiriza nnyo omukyala naye nga n'abaami bibakola ki, bibakwatako. Kwegamba nga tamuwa nga tamwenyumiririzaamu. Olunyiriro lwa 12 ayisa bulungi bba ennaku zonna ez'obulamu bwe, ng'omukyala bw'ovaawo awaka bakumiisinga. Naye oyinza okuba nga nja kugendako ewaffe, ono ddaddi nja kumalayo ennaku 2, naye ndowooza ne bw'omalayo omwezi tekirina buzibu, ogira obalabako. Kwegamba awummuleko, omumazeeko emirembe, toweegendereza, tomuwa mirembe, kwegamba tomuyisa bulungi nga bw'akola ki, nga bw'asuubira. Waliwo omwami omu gwe baatunyumiza, nga bwe mumanyi ssente, omwami ayinza okugenda ku mulimu essente ne zikola ki, ne zibula. Bambi yazifuna leeti, kangereze ku bazimbi, kuba be mmanyi abasinga obungi, bambi essente ozimuwa annyuka,
ayinza okunyuka ssaawa 3 n'olyoka omuwa ssente n'agenda mu katale anoonye ekyokulya akole ki, naye asanga omukyala yeebase dda atutte amatooke atutte n'ebyennyanja, n'amugamba ndeese emmere yiino neeva, n'amugamba nze neebase dda sizuukuka. Olaba omukyala oyo nti si mwegendereza, tabaliiridde ono bye yakoze eki, bye yayiseemu okusobola okuleeta ebyokulya ebyo, ne yeebaka. Omwami n'akwata ekyennyanja kye n'awaata amatooke, okumanya ndowooza yalina obusungu okwolwo baali akatogo ka byennyanja, amatooke yagasuula mu byennyanja, n'azuukusa abaana be ne balya. Omukyala akyebase, ndowooza alinda amuzuukuse nti naawe jangu okole ki. Bwe baamala okulya n'abuuza abaana, mukkuse? Nti tukkuse. Munaabire muno engalo, ne babinaabiramu engalo. Obusungu nga bumuluma, omukyala atali mwegendereza amuleese obusungu, amuleese okwonoona, ate nga yafubye. Omukyala atali mwegendereza atawa bba kitiibwa, atamuwa mirembe, atamuwalirira nti bambi weebale kuleeta. Yalibadde azuukuka mangu, ebyo byonna tebyalikoze eki, tebyalituuseewo. Kati alaba banna bano beeteekateeka okwebaka nga ababuuza, omukyala olwo ayaganye okuzuukuka. Emmere esigaddewo era namuga yiyo tuginaabiddemu engalo, twade tulowooza tukola ki, toyagala. Ate omukyala n'anyiiga nnyo. Yali anyiiga ki? Tewabadde mwegendereza, waligambe bannaye ng'ofubye n'oleeta ku kino, omwami ono n'osobola okukola ki? N'osobola okumuwa emirembe, n'omukola bulungi omutima gwe, n'amanya nti bwe nagenze okuyigga munnange akoze eki, munnange asiimye. Naye obutali bwegendereza buleetera munno kola ki? Okwonoona. N'olowooza nti mubi ate nga ggwe muki? Ate nga ggwe mubi. N'ebintu ebiralalala ebiringa ebyo, waliwo n'obuntu obulalalala bwe tukola okuboggoka, okukola ki, bintu bingi nnyo tetusobola kubimalayo ssaawa eno. Kati bwe tugenda ku ngero 31 olunyiriri olw'13 paka ku lw'9, ate awo n'atubuulira bye tulina okukola ki, bye tulina okukola. Okuviira ddala eno ku lunyiriri olw'13 paka ku lw'19 ogiroleka okusomawo. Bw'otunuulira by'olina okukola byonna nga bikuweesa ggwe, bisooka ne biweesa ggwe wennyini abikola ng'omuntu ekitiibwa. Ate mwami wo ne bimuwanika waggulu, naga bannaye yafuna omuntu omwegendereza, omukyala mukozi, omukyala ayogera bulungi, omukyala kwegamba buli kirungi kyonna kye basuubira mu mukyala omwegendereza nga kikola ki, nga kiri mu ggwe. Naye waliwo omukyala atali mwegendereza eyalemwa obufumbo ng'asomye essuula eno. Baali ba Pentecostal Church, bombi nga basoma essuula eno. Omukyala omwegendereza, omwami amugamba gwe omukyala omwegendereza olina okukola kino, omukyala omwegendereza olina okunoonya emmere, omukyala omwegendereza olina okutunuuleza. N'agamba maama, bw'obeera omukyala obeera ku bunkenke. Omukyala obufumbo ne bumulema ng'omusajja amususseeko, alina okunoonya emmere, alina okukola. Tolaba mu ngero bwe bagamba okubeera abeegendereza nga basomye ennyiriri zino. Anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba, n'akola emirimu n'engalo ze. Kwegamba omukyala ne bimunyiiya ekintu ekyo. Naye ndowooza omukyala teyali mwegendereza. Nalaba ng'omukyala ono teyali mwegendereza, kubanga wali bwe muba mulayira mugamba kufa kwe kulikola ki? Ebyo byonna osuubira okubikola ki? Okubisangayo. Kubanga oba kuva essuula oba eyo tobikkulayo, kubanga kiri mu kuva essuula 35. Kale bikkulawo okuva essuula 35 olunyiriri olwa 25 n'olwa 26. Olunyiriri lwa 25 n'olwa 26. Olunyiriri olwa 25 okuva essuula ya 35 olunyiriri olwa 25. Olwa 25 n'olwa 26. N'abakazi bonna abaalina emitima egy'amagezi ne balanga n'engalo zaabwe, ne baleeta bye baalanga: kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu,
ne bafuta ennungi olwa 26. N'abakazi bonna emitima gyabwe be gyakubiriza mu magezi ne balanga ebyoya eby'embuzi. Weebale nnyo ssebo. Omukyalo ono ow'omukuvu omuwulidde bagambye omukyalo owaki ow'amagezi, boogeddeko ku magezi ku mukyalo oyo. Bino ebintu tulina okubikwata ng'oyina ki ng'oyina amagezi. Kuba bagamba omukyalo ow'amagezi ne balanga ne bakola ki. Kakati ggwe ebyo osaba busabi Mukama n'akuwa amagezi, kubanga ngero ono atuyigiriza nnyo amagezi eyo gye tukoze eki gye tuvudde. Buli kintu tulina okukikwata nga tukikwata naki n'amagezi. Bwe tutaakwata ebintu bino n'amagezi tetujja kusobola kukola bye tulina kukola ng'abakyala abeegendereza oba ng'omuntu omwegendereza. Naye tusabe Katonda atuyigirize enkola gye tulina okukola ki. Ngero eno 13 agambye anoonya ebyoya bya ppamba ne ppamba n'akola emirimu gye n'engalo ze ye ate ng'alina essanyu. Bw'otokozesa essanyu ojja kuwulira ekikunyigiriza ku mutima, naye buli kyokola kikole ng'olina essanyu. Obadde ogamba ki walikoze kino, obadde ogamba ki? Kubanga bannaye waliyo bw'obeera awaka ddala omwami ate n'akola ki nga mwami, oba ogenda okukola ekintu n'agamba kola kino, ekintu ekyo kinyigiriza. Bw'obanga ogenda okukola ekintu ate omuntu n'akikulagira kinyigiriza, naye gwe byonna bala otandika kubala bibala n'omugamba munaye mbadde era ngenda kikola naye kankikole mangu kikole ki. Obala ebibala eby'obwegendereza. Ekifo gye waliyonde kati ate mbadde ngenda kikola ate otandise okundagira kati olowooza mbadde sikiraba biki ng'olina kubala bibala bya buki bya bwegendereza, ng'ogonda ng'owuliriza ng'okkakkana. Ebyo byonna wano bagambye nti akola byonna ate ng'abikozesa ki ng'abikozesa ssanyu. Ku Lw'ekumi alinga amaato ag'abasuubuzi, emmere ye agikola ki agijja wala. Abakyala bali omukyalo ono nno bambi yabonaabona nnyo, oba agijjeewa aba agijjeewa naye ng'akimanyi nti awaka walina okukola ki okubeerawo emmere. Yanavudde nga nti fembi twekebere, kubanga omwami waliwo abagamba nti ffe tuli ku Kampala kubanga omwami mukyala anoonya ssente, omukyala gw'onoonya emmere. Kati omukyala gw'omanya gy'onookola ki gy'onajja emmere, naye olusuku lw'omukyala e Kampala luli mu mwami. Mwami olina okunoonya emmere, oba onoogijjawa oba ogijjawa ogituuse wa ogituuse awaka. E Kampala olusuku lw'omukyala ye mwami. Naye ng'ate naffe tulina okufuba okuyambako bannaffe. Bw'obanga ofunye ng'oli okuva bw'atugambye nti abaali basobola, bw'obanga osobola naawe fuba mukwasize wamu amaka gammwe gabeere ag'abantu abeegendereza. Kati mu olunyiriri olw'15 era agolokoka bukyali bwakiro n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya n'agabira abawala be emirimu gyabwe. Era agolokoka ku makya nga tebunnalaba n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya n'agabira abawala emirimu gyabwe. Kati omukazi ekikwebasa paka ssaawa 3 kikiwa n'agambye agolokoka ku makya. Mu Bayibuli waliwo Bayibuli egamba agolokoka tebunnakola ki tebunnalaba, n'atandika ate tagabira bantu mirimu nga tannabawa byakulya. Kitegeeza ye aba yazuukuse dda nga tebunnalaba n'ateekateeka ebyokulya, oba oli awo n'abazuukusa ne mujja mutandike okukola nga mumaze okukola ki nga mumaze okulya. N'alaga kati nga bwe tumaze okulya ye mukyala omwegendereza n'olulimi olugonvu n'obwegendereza bwonna, kati nga bwe tumaze okulya bw'ojja kukola kino bw'ojja kukola kino. Naye ndowooza oyinza n'okugamba n'agabira abantu be, kubanga mu maka temubeeramu bawala bokka, mubeeramu n'abantu abalala. Nagaa kati gwe ndowooza gwe genda okime amazzi, gwe genda okole kino, gwe genda okole kino, bwe tunaamala ate tukole ki tutandikire awo. Omukazi omwegendereza bamusuubira okubeera n'ebyokulya ng'ate abiwa abaana be. Kyovudde owulira wano ng'agamba nti emmere ye agijja wala. Olina okunoonya emmere n'ebeera awaka, kubanga bw'onoobazuukusa onooba waaki. Kitegeeza oba weeteeseteese eddaggulo limu
nti bwe bunakya ku makya nja kubawa bino bwe biti ne bwe biti tusobole ate okukola ki okugenda mu maaso oli naye ebyo byonna obikola ng'olina ki ng'olina essanyu bye batugambyeko mu lunyiriri olw'emmeka olw'13 munaye bw'okozesa essanyu ebyo byonna tebikola ki tebikunyiga nga toboggoka tokyunga bantu b'owa mirimu tobakyungakyunga gwe saakugambye okola kino gwe saakugambye okola kino yesu wamugambye naye wamugambye oti emirimu gijja kwanguwa era ojja kulabika nga oli wa buvunaanyizibwa ate ng'oli muki ng'ate ng'oli mwegendereza bw'oba oyita mu luguudo naye waliyo omuntu ayambala waliwo eyeewaako yekka obujulizi naga wabula nze ndi musiraamu ku lwokutaano mbeera musiraamu nnyo naye ku nnaku endala ontunuulira n'onneewuunya kakati n'owulira naawe wennyini okimanyi nti bakutunuulira ne bakola ki ne bakwewuunya kitegeeza bbaawo tomuweesezza kitiibwa obanga ofulumye mu nnyumba ng'otegedde nti olugoye lwennyambadde ŋŋenda kuyita mu luguudo bakole ki banneewuunye bagera yoyo mukaani nti mukaawumalu ku Friday abeera mujjuvu ku lunaku endala abeera mwereere naye wano batugambye akwata akati n'akola ki emikono gye giranga emikono gye gikola ki kitegeeza ebyokwambala weebiri bw'olaba nga tekakutuuse kajjeemu okole ki oyambale akalala osobole okuweesa abantu b'ekitiibwa osobole okuweesa omwami w'ekitiibwa osobole okuweesa abaana b'ekitiibwa osobole okuweesa bazadde bo n'abazadde nabagaseemu kubanga nabo bantu bakulu nnyo bambi bagenda ne balowooza nti baatukuza bubi naye ate nga ebintu ebisinga tukoze ki abantu babisanze eno olunyiriri olw'16 alowooza ennimiro n'agigula asimba olusuku lw'emizabbibu n'emikono gye banaye tuleme kulinda nnyo waliyo awamu omuntu amuga naye ensiko ng'ekujjudde mukyala ensiko ng'ekujjudde nnyo wano tosobola nakulimako nti n'omwami naye tali cooperative omugamba leetayo ku ssente batulimireko wano emikono gye tasobola gyanjuluza kitegeeza aw'okulima weewali naye ajja kutuuka n'omuga nti tewali mmere ayagala era akwate mu nsawo omukyala atazimba omukyala atali mwegendereza atawa mwami ssanyu mu lunyiriri olw'12 kwegamba nga omwami teyeeyagalira waka kifo kye yalisanze ekijanjaalo nga kyakuze bakikudde ekijanjaalo munaye nakikudde wali biki yaalinda omwami amuwe ssente akole ki so nga ate batuyigiriza ennyiriri zino zituyigiriza okukola zirabikanga ezinyigiriza ennyo omukazi naye zituyigiriza okukola nakwo mwekuli ng'ovudde ku bwegendereza naye n'okukola nakwo mwekuli omwami omuweesa ekitiibwa munaye omwami oyo yeesiimye awaka we tewabula mmere amaka agatabulamu mmere ge gasinga obugagga kubanga omwana yadde teyasomye naye ajja kulya yadde omwana tayambadde bulungi naye ateekwa okulya era omulaba nga aliherese ate omwana ye akkuta olukuta ebirala tebikola ki ebirala tebimukwatako n'omwami bw'akomawo eyo nga zaabuze n'asanga nga wayiyiza muwogo waali awo munaye ndowooza ebyokulya ndowooza tunanywako muwogo omuwa muli ki omuwa essanyu nagamba naye nafuna waliwo eyatugambako nti omukyala we gw'alina yalonda kyapa mu mannya ge naye waliwo atayagala kubeera kyapa mu mannya g'omwami oyo oba n'obeera omwami ng'omukyala yalonda kyapa mu mannya ge ebyo tukyagale twefubeko tutandike okwefubako nga tusoma ki nga tusoma ndaga yadde ebiri byampitako naye kantandikire wano kantandikire wano okubala ebibala kantandikire wano okubeera omwegendereza kwegamba ne omutima gwaba gumwesiga omwegendereza omwami we tasobola mulabako kabonero konna oba ayinza n'omuwakanira kubanga tuli bantu n'ekyamuyiseeko ne bagaa gundi ye yakikoze agamba nedda ekyo sikkiriza nti ye yakoze eki ye yakikoze paka ng'afunye ki
paka ng'afunye obukakafu ate era ndowooza batuula bulungi ne boogera naye lwaki wakoze bwoti ne bwoti tamugamba munnaye kyampiseeko omukyala omukakamu omwegendereza ani yabikugambye wabijjeewa munnaye kyampiseeko naye nange saategedde bwe kyakoze eki bwe kyampiseeko naye nsaba kunsonyiwa n'agenda ng'akola ki ng'alongoosa ku lunyiriri olw'17 era luzzeemu ne lutugamba nti anyiikira okukola n'amaanyi n'emikono gye ki n'emikono gye ye kwegamba atuyigirizza nnyo okukola banaye tubeere bakozi tubeere bakyala bakozi tuve mu kwerebeza bw'obanga katonda akwadde chance n'ofuna ekyokukola kikole n'amaanyi go gonna kubanga ebyokukola mwebiri mu nsi naye tugenda ne twekilaasinga nze sisobola kukola kino bw'oba tewasoma emirimu gyegiri tolowooza nti ojja kufaanana n'omulala ate akola mu Bank of Uganda oyo ye ebitabo bye bimukkiriza okukolayo naye ate nze nange atabirina nange nina ate nze nange wennyina okukola ki wennyina okugenda olaba abakyala abeegendereza nga mwegendereza maama olinayo ku ngoye ez'okwoza anoonyeza bawaka be kyakukola ki kyakulya naye nga mukyala anoonya n'ebirala by'anaayambako omwami baleme kugoba mwana kubanga ngeri atuyigirizza okukola omwana atuula atya awaka ng'omwami taliiwo nga toyina kitabo nti siyina kitabo ate nga ngeri atugambye akola n'amaanyi ge ye noonya kyonna ekyo mu nsi muno tewali muntu abeera nga tayina kyayinza kukola ffenna ebyokukola tukola ki tubirina waliwo omukyala embeera yamukwata omwami n'afa abeewaabwe b'omwami omanyi abaami bwe bafa tulowooza nnyo nti abeewaabwe bwe bajja otwetikkira naye akwetikiddeko omugugu aba akuyamba buyambi kuba zaali pulaani zammwe bo tebaalimu aba akuyamba buyambi bwefubako nga naye bwakola ki nga nabo bwe bakuyambako bwe baba nga basobodde bwe baba tebasobodde ekyo tekikunyiiza nnyo kubanga mu pulaani zaabwe tewali kola ki tewaliimu weefubeko okuza abaana bo omukyala n'agendanga mu kibuga omwo n'asiimuulanga ebizimbe abeewaabe b'omwami bagenda okulira nga abaana batudde P7 ate nga baalina ku ssente sayidi y'omwami yalina ku ssente abaana batudde P7 bajja awaka bababbawo na bubbi naye lwakuba nti waaliwo omuntu wazzeewo abantu bwe bati ne bwe bati bwe bakoze eki be batutte abaana kati omukyala ono omwegendereza teyabanyega ye yafuba kukola n'emikono gye ye alabe ng'ayimirizaawo abaana be ate naye n'agenda n'abagamba mupe abaana bange bwe muba mwagala obbayamba mubayambe nga nze nkola ki naye kati abaana balirandani abamu balirandani abalala bakola mu bifo bya buvunaanyizibwa omukyala ono omwegendereza yakola n'emikono gye ye n'asobola kiri kye nayogeddeko nti n'abaana tubaweesa ekitiibwa kati omwana bw'alaga yagamba manna omukyala oyo ye yantuusizza wano wenkola ki wendi naye bw'oganze n'abeewammwe baagaana okubalabirira biki kale oba ogenda obba gw'omanyi biki ekitiibwa tukola ki ekitiibwa tolina enneeyisaayo teweesezza baana bo kitiibwa olunyiriri olw'18 alaba omugaso gw'ebyo byakola ettaala ye tezikira kiro omukyala ono yabonaabona nnyo yasulanga atunula ng'abeera atunula ettaala ye tezikira bw'etezikira kitegeeza oba oyina by'okola ki by'okola naye mu kubonaabona okwo ate omwami we ye ng'amulaba mu ki ng'amulaba mu mirembe bannaye bw'obanga oyina ebyokukola weepimire essaawa n'ogamba zino bweziti ne bweziti nja kukola kino bino bweziti ne bweziti nja kukola kino olabe nti obulamu butambula nga teweesittazza muntu yenna ate naawe wennyini ng'okola ki nga weewulira nti waliwo ekiseera woowulira n'ogamba ye Mukama weebale kumpa mukisa byenkoze eki mbikoze nga munno ne bw'anaakwogerako bajaga naye omukazi oyo naye alimba omusajja ng'afuba omusajja n'akola kino omusajja n'akola kiri omukazi oyo naye akola ki naye alimba naye munno bw'aba nga tasobola kukujulira kitegeeza toli mwegendereza abantu baba nga tebasobola kukujulira ng'oyogedde ku muntu wo ali awaka kitegeeza toli mwegendereza kubanga abantu bano omuntu n'ofuba kuba naye nga mu kufuba okwo kyetaagamu n'ekisa kya Katonda
oyinza okufuba ne bigaana okukola ki, tebigaana okuvaayo, naye ggwe era togaana kukola ki, togaana kufuba. Olunyiriri olw'19 yeerangira ewuzize ye yennyini n'aluka engoye ze. Mubiwulidde ebyo bannange? Omukyala omwegendereza bamutuwadde nga bw'alina okukola ki, taba munafu, alina okunoonya emmere, alina okukola obuvunaanyizibwa. Bw'otambula mu luguudo kakasa nti bawo tomuswaza, bw'obeera awaka omuwa emirembe, si kugamba nti bw'ogenda malayo omwezi akumiisinge ng'osobola okukola ki, nga wakawo bakumiisinga, lw'otaliiwo babuuza walazeewa. Naye bw'abadde okumalayo ennaku 2 ne bakugamba malayo omwezi ng'omanya nti olina ekizibu, ng'awo otandika okukola ki, okweteekamu obwegendereza. Kale buli omu yeewe makisi olwaleero, tulabe we tutandikira, we tubadde tukyamye nga tulongoosa. Waliwo makisi zino waliwo buno butiiki bwe twewanga ffe abaasomera eri eyo mu kyalo, bakuwanga ekitabo ku ssomero ky'omazeeko, okizzeeyo awaka, okituusa awaka, ate okiwe n'omuzadde. Naye nga mu bwongo bwaffe ng'abaana nga toyinza kumanya nti omuzadde ate tagenda ab'okusomero tebajja kumanya nti omuzadde tewakoze eki, kati ng'obaako w'otuuka bwe bataagolola bonna n'obuwattiiki, oba webba wekka kubanga tojja kuyiga, oba webbye kubanga omusomesa teyatiikinze, ate gwe okoze eki, gwe weetiikize. Kati omusomesa waffe ye Katonda mu ggulu gy'ali. Weewe ttiiki nga kituufu, naye asobola okukola ki, okuwaawo ttiiki. So si ggwe kwewaga wano mpitawo wano, gwe wennyini sooka weekebere olabe ogambe naye wano nno ebintu bino kirabika munnange bimumalako emirembe. Awo oteekewo ka question mark osobole okulongoosa. Wogamba wano oyiseewo bulungi, awo nga weegolola. Twakuyitanga kwegolola. Nga bedda batuwanga mu Luganda nti weebale nnyo. Naawe wennyini nga ogamba wano kanneewe weebale nnyo, wano kanneewe obulamu. Ebyo bye bigenda okutuyigiriza okusobola okutambula obulungi ng'abakyala abeegendereza, generally nga abantu abeegendereza. Nga si mukyala yeka, kuba ebintu bino ffenna bitukwatako nga abantu abeegendereza. Si mukyala yekka, nga twogera bulungi, nga tuyisa bulungi, nga twewadde ttiiki, ng'olaba nti buli wamu at least eno ttiiki gye neewaddewo kituufu esaanira. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amabandi twebalize. Taata Katonda waffe omulungi ow'ekisa, taata tukwebazizza. Ate bw'otukomezaawo taata tusobole okulaba ku mukyala omwegendereza. Jjo olunaku lwajjo Katonda waffe ayadde otulaga omukyala omusamaavu, naye olwaleero otulaze omukyala omwegendereza. Kabaka tukwegayirira. Taata ffe tetuyinza kwegendereza, naye ggwe ayinza byonna gwe osobola okutusobozesa. Taata ffe abamu twebba ng'omubuulizi bw'agenda webba ne weemaakinga nti wano ndi ttiiki, naye ng'ate toli. Naye Katonda waffe gwe yagamba okutusindikira Omwoyo Omutukuvu, taata musindike alumirize ebibi byaffe. Taata aggyewo bwono obutasaanira bwaffe, atusaanize tubeere taata abasaana, kubanga ffe ffennyini Katonda ffe kyokulabirako eri ennyumba zaffe, eri abaana baffe, eri abantu b'omu kkubo. Taata tunaabulira tutya enjiri nga ffe tetusaanidde? Taata Yerusaalemi zaffe Katonda waffe zirongoose, abantu balabe ng'ewaffe wateredde. Tukwegayira Katonda waffe omuyinza wa buli kantu, abaana baffe nabo balongoose Mukama, tetusobola kubanga ggwe. Katonda waffe ate olongoose amaka gaffe, olongoose abaami baffe taata, kubanga abuulidde agambye nti oli agamba nti anti bagambye ggwe omukyala, anti bagambye ggwe omukyala, naye Katonda waffe omukyala yazaala omwami. Tukwegayidde Katonda waffe kubanga era omukisa waguwa ffe Mariyamu n'azaala Yesu. Ffe bamaama b'eggwanga ate ffe tuzaala abaami. Tukwegayidde Katonda waffe okukakkanya emitima gy'abaami babe bagonvu nga ffe ababazaala. Katonda waffe bawulire taata, nabo tusobole okutambulira wamu nabo. Taata tokakanyaza mitima gyabwe, naye Katonda waffe balere ng'okusaasira ku bwe kuli. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, amiina. Ire Katonda mu ngalo olw'obubaka bonna alongo Kiggundu lwatwadde. Aye naye tumukubire mu ngalo.
mukama waffe yeebazibwe, omukazi omwegendereza amutusunsulidde bulungi, mukama waffe yeebazibwe.